ate okuba nti munyaniriza era mbeko kyenjogeri abantu abuliza radio eno naddala ate wano mu Kyadondo weerabikanga wetudde studio eno. Lwaki okulembeza Kyadondo? Omugenyi muyite kuyibaddewo. Mugenyi muyite kusinza ku bigambo bye. Si kyereeta. Mugenyi muyite bampisi ndi muyite. Era ensonga lwaki nsose kuwa namba ya simu eya WhatsApp eya noti 782 6 akwegamba nti twamuyise okubaako ebintu bannayuganda bye babadde beemulugunyako bye babadde beebuuza bibadde bingi nkakasa nti naawe chairman obadde obiwulira. Omukulu gwe tuli naye newankubadde yeyanjuddeko ekyo amukulu ebityayina bingi chairman ow'essaza ly'e Buddu FC omukulu ono era chairman owa Buganda Regional League Disciplinary Panel kwegamba akakiiko akakwasisa empisa wali mu Regional League eya Buganda yakakwasaganya oba yakakulira era omukulu ono referees assessor wali mu kitebe ekitwala omupiira gwa Uganda ekya Federation of Uganda Football Association kwegamba y'omu ku abo abeekenneenya abekanya abakutwala aba referees tempos abalamula omupiira wano mu ggwanga Uganda era omukulu ono referees instructor kwegamba y'omu ku bakugula ba referees wano mu ggwanga Uganda ate era omukulu ono y'omu ye chairman wa Greater Masaka's Referees Association kwegamba ebendo ly'e Masaka association ye batwala ba referees omukulu ono yagenda maaso n'okuba nga agikulira kwegamba tuli n'omuntu agwambiti ebyenjawulo munene naye byonna tugenda kuba nga atempozi ndozo obukugu bwalina bwonna tubuulidde ne mu department zonna zaagwamu waliyo era okwemulugunya okuliyo ajja kuba ndoza tutwala bulungi nnyo ndoza twafunye omuntu omutuufu wano wetugenda okuba nga tutandikira ddala ndoza amaze okuba nga balamusaako erinnya sinalyo aseba ate nze nkulina ku obuzibu abakadde bakulu abatuwuliriza nze Joseph Lutaaya nga ndi mu biti ebyo omukulu byayanjudde ate era waliwo ekiro ekirala kyatayogeddeeko waliwo ekifo ekyateekebwawo mu FUFA nga kyatandikibwawo FIFA ekiti ekyo kitibwa match general coordinator oyo abeerawo okulaba nti enteekateeka zonna ez'omupiira oguli ku kisaawe ku lunaku olwo nga zitambula bulungi okusobola okuba nga omupiira gutandika ku budde bwennyini omupiira gwalagidde nti sawa 10 omupiira ne gutandika bamuyita match general coordinator era ndi ekyo mpoze emirimu gyange mulambuzi w'amasomero Masaka naye ebitibwa nga bingi naffe tukasukireke naye tukwateko ebimu sika tuzikwasaganya emyaka gikyali mito omukulabu osobola bulungi obituukako ssebo nawe tebakasukira natambulira myaka egyo ayinza okusukako ebingi ebimu nolemo bikwasaganya bitambula amin Ivan Soma ebintu tebakasuka bikasu Okay, ye mukulu oyo gowulidde mukulu Lutaaya Joseph chairman w'essaza lya Buddu Football Club. Kyenjagala okusooka nakyo era nyiza okuba nga ngenda kwogerera bangi by the way nja kwogerera bangi kubanga tuli ku muzindalo ogulina abantu abawerera ddala waliwo abali ebweru eggwanga naye nga bawulira ebitambula waliwo abali wano waliwo abali mu masaza ag'enjawulo bonna bawulira ebikola ki ebitambula kandi njagala kubuuza gwe nga chairman wa Buddu essaza lino lwaki mwagala okwonoona omupiira gwa Buganda kikibuzo kyenzagadde okusooka okubuuza lwaki mutwonoonera omupiira gw'amasaza sebo neyanza sebo mpozi njagala okweyanjula okwongera okutegeeza abatuuliriza nti mbadde chairman wa ttiimu eno ey'essaza for the record kyoleete kibangawo mu Buddu okubeera ssentebe w'essaza okumala emyaka 2 naye ndi ssentebe w'essaza lino kati guno mwaka gwa 4 nga nakwata essaza lino mu 2020 covid ne tubeera enjeru tuba omupiira paka ku final gomba n'atuwangula 3-1 2021 n'enkomawo nga ssentebe era covid ne tubeera enjeru n'empangula ekikopo nga tukuba buweekula 2-0 2022 ogwedde n'enkomawo n'empulembera essaza ne tutambula final busiro n'atuwangula 2-1 kati omwaka guno 2023 wendi nga ntambuza ttiimu yaffe y'essaza okubanga etuuse ku semi final
eriko tebanga nga gwe chairman ate nota kati semi finals nya mpozi kati kyawukanyemu kyenjagala okutegeeza abatuwuliriza nti emyaka gyonna esatu gyentuze ku final mbadde ku semi final nkuba bulemeezi nga gyensanga ku semi final nenkuba kati kuno nsanze eggomba naye ekibuuzo eyakuba mu 2-2 ku final gye bategeeza nti ekyo batulakyogerako mu maaso oba tukyogere kati nti nteekwa obuteeku gikuba ku lw'omukaga enkya ku sande ngenda kubeera eggomba abantu bonna bawuliriza bajje kyogambye nti lwaki twonoona omupiira lwaki mwonoona omupiira gw'amasaza omupiira guno brand ebaddewo buli kimu kibadde kitambula bulungi lwaki Buddu mwagala okutonoonera amasaza omupiira gw'amasaza simanyi mu mbeera kimwe twonoonedde naye nze nga munna Buddu nga chairman wa ttiimu nga kalabalaba wa buli kigenda mu maaso mu ttiimu ya Buddu ate gwotandikiddeko ebyo ebitiibwa byomenye ndabiddala nga nze omupiira ngukwata nenkwata kino nendaba nga kino kiseredde nakino kiserera netuuka mu kisaawe nekuba omuntu nemukuba omupiira naddayo ewaka nagaa nti babanzibye oba tebanzibye netutuuka twatuse ne ku level emu kyetwalabyeko ku weekend eri saza okugaana okugenda okusaba omupiira ekyobulabe ennyo ati mwabavuddeko embeera eyo okuvaako embeera eyo timu nesa negamba nti kanfiirwe kabambonereze nisigenda kusamba saza lyononye omupiira gw'amasaza kanguveeko eyabadde nsala wombi kubanga golo za Buddu ebbiri terina omwazi emulugunyako nze gebage nti nimusomesa wabalifiri ate nagufuuwa nawumula bumuzi nawuma 210 nendyoka mbeera bino byendi naye nga mukubeera ekyo omupiira bwogenda mu kisaawe tusuubira ebintu byonna ekyavaako abantu naliwo ng'omupiira gugenda mu maaso Kyadondo nga tuli ku Homes Darling yateeba eggolo yasooka gyesuubira nti yali ntuufu ate nga yali nkyamu kubanga buba buyinza bwalifiri okulamula naga nti golo eyo giteebye naye tekoze eki kwa teeka namba 10 biki ebivudde mu byaligamba nti golo ebalibwa singa abateeba omupiira guyita wakati w'emiti gya golo wansi w'omuti guli omulabba gwa golo gwonna ne gusala layini nga tewaliiwo nsobi ekoleddwa aba abateebi naye singa ensobi ekolebwa bano aba defendinga tugayinga Buddu Kyadondo ng'ateeba owa Buddu n'akola ensobi naye golo nekola nenyo mu golo ya Buddu tugibala naye kati waliwo ekisobyo kyebagamba nti yakola ki yali akuumi asisati weeri namba 1 nawonika lifira kati ye tusambe golo namba 2 naliwo eyo eyokubiri omupiira omuteebi wa Kyadondo yakola ensobi mangu nnyo era ifira afuwa bambi kwali kutuukiriza omupiira wakola ki nga ye firimbi yagiwulira naye yennyini n'akubayo omupiira olwokuba nti abantu bo baali baagize dda bakyamuze dda ne babuuka eyo naye ne bagisala ne tugenda nga omupiira gugenda okuggoola Buddu erina goolo 2 bano balina emu offside nejja ne bagiwanika ne bafuuwa ne bagamba nti goolo yaffe bagikoze ki bagisse ekyenawulira kyenasuubira mu bwongo era kyekyavaayo batya goolo mmeka esatu kyekigambo buli omu kyawulira awo wenyini mukama wange njagala oziremu gwe nga refari zaseesa ngera instructor ero buli kimu ekyaba refari akulira ba refari mu bendo lye Masaka golaba ebyakolebwa ku kisaawe refari bye yakola ku kisaawe n'omuwubi owakatambala bonna ba refaris byali byebyo bye balina okukola ku lunaku olwo bw'obeera ku kisaawe gwe nange mbasomesa ba refari tusembyayo ekigambo in my opinion mu ndowooza yange ani refari tumulekera obuyinza bwonna ku kisaawe ne bwe mbeera nga ndi asesa bwe nti nga ntudde n'akola ensobi oba n'akola ekituufu tugenda ne muza nti tulaba mu dakiika bweti wakoze kino tusuubira kyali badde bwe ekiti ne muwa akabonero oba ne musalako akabonero okusinga ku kyakoze eki kyeyakoze naye nga kiri mu ndowooza opinion mu ndowooza ye ekigambo bwe kitambula nze
sisobola kusalawo oba sisobola ganti yakoze kikyamu oba yakoze kituufu ye nga yagambye ki naye kulaba okwa referee asobola okulowooza ekikyamu asobola ddala okukola ensobi ya muntu omuntu asobola okukola ensobi naye ku offside ku tteeka lya offside omusajja ono abeera ku layini kubanga bwe tuba tusomesa tugamba otambula ne defender omuzibizi addirira asembayo katugambe nti golokipa ali mumiti eri mu goolo kati omusambi we aba amuliraanye kwe tubalira offside tosobola gisalawo gwe ng'oli wabweru eri okujjako ng'obadde mu layini n'assistant ono owakatambaala chairman era ekibuuzo kijira wano okkiriza nti wasobola okuba nga waliwo ensobi refali ze baakola ku mupiira gwa Kyadondo ne Buddu ku Homesdalen nkikkiriza okikkiriza okubaawo naddala nga tuzze mu butambi ne tumulabako kati nga waliwo akatambi akafuluma waliwo akatambi keneerabirako oba mwakalabako nga golokipa owa Kyadondo alinnya omusambi owa Buddu mu kisambi oba mwakalabako akatambi ako nze wali saabiraba kubanga jjukira gwakola ki gutambula byafulumira mu katambi mu katambi kati bw'oba ng'ozzeeno wetegereza omupiira osobola ddala bulungi okulaba ensobi eziba zaaliyo so kisoboka okuba nti referee ensobi zaaliwo butereevu so Buddu mukkiriza nti wayinza okubaawo ebitatambula bulungi ku saidi mu mupiira ogwo kubanga ensobi tezibeera ku saidi etya wano ekibuuzo kyawe kigira nti obadde chairman emyaka 3 guno gwakuna naye mu myaka gino gyonna abantu bajja bagamba nti mwe babaleera bulezi nti emipiira egisinga mujja babaleera bulezi babayina engeri gye babayikubiramu baba Ivan kwese kigambo kyekituufu babakwatirako ekigambo kyandibadde kituufu babakwatirako bukwatizi era nti ne final ze musambye ze mwenyumirizaamu 3 ez'omudiringanwa ngeno munoonya yakuna nti muyinza okuba mwakolako final egi endala zonna nga bajja babaleera babasindiikiriza lwaki kiri bwe kityo muli banafu nnyo okutuuka kwekyo tubakolera bulezi webale nnyo sibo era kikoze bulungi nti nzize abantu batuwulire era bamaze kituufu endowooza zaffe ziri nnyingi ekyasooka ekyaliwo kyali kiga nti Buddu esambira ku bangi ku bantu bwe batabeera weekubwa okiwulira kyekyasooka eyo lindowooza singa Buddu omanyi bambi Buddu eyo abantu teyina maanyi ne bwebeera ku kisaawe ebigoma byayo n'abantu bayo kisaawo nakyo kisa bagikwatirwa kisa sokoleke nzija ku kisa nogamba Buddu olw'abantu bayo ne tugenda enjeru wataali muwagizi n'ogu nasibira ku fayino 2 nga teri muwagizi ki n'omu ekyo nezijawo ekyabaki eky'abantu okuba nti abawagizi bange be bandeetera ekyo ne baleeta ekyokubiri ne bagamba Buddu bagikwatirako era erina n'abanene munda eyo kuguno omwaka kambabuulire kyenawulidde kuguno omwaka baga kwa minisita mumanyi minisita yakyuse tulina minisita omuki baga nti oli abadde abakwatirako yakoze eki yagenzi kati ku luno ogiraba ewenyedde ku luno egenda eri ku fayino ekitegeeza ebiragiro bibadde bisuubirwa tebikola ki Buddu hano misa googera ko yakagenda juzi wano mukulu Sirwanja yakajja tanaweza na miezi 3 mu office naye nti yasanga tukyali mbibinje eri ebisanga tukyali mbibinje naye ganti kuno awulaga nga bojuli ekola ki ewenyera naye nkubuulira bw'obeera strategic nze nina ebimpenyeza mu tournament kati nkamba okwo ng'ekyo okulabeka ekyeno tournament eno lwaki nasooka n'empenyera ate kati ndi w'amaanyi nnyo tosooka gende kubanga amaanyi goffe tulina we tugalindidde njagala osokolemera kusonga njagala kujjawo ekyo sikikkiriza nti bandera ekyo kyo sikola ki era twali mu Bulange nga tugenda okusamba fayino ya Busiro ne Buddu fayino emyejjo gye bankuba jjo omukulu omu nga yaliwo essingo yaŋŋamba yasooka nagamba mukulu chairman muleze Buddu mulabe mukaleze ne mukatuusa wano otugenda kusamba fayino
kati kye nakyukira nangamba nkugamba ogenda kuswalira mu maaso g'empalabwa nga bakuba gole zitakka wansi wa 5 ezo zirinde naye rabakuba ati uliriza nezirinda netugenda mu nankuba eggolo ne mukuba eggolo nankuba eyokubiri nekola ki gwaggwa biiki emu gyo namusanga nti wagamba ezisukka 5 nanga nti era bakuba konze ezisukka mmeka emu bakuba ezisukka mu naye yogera mmeka esiza yali asubira mu mukaga plus nengamba ekyo nno kirowoozo kiba kibi naye omuntu ategeka ttiimu nojja nze bankubye emipiira ena kasooke mbabuulireko I admit mu kibinja bakubye emipiira emeka mulimu gwa Kyadondo kuliiko Kyadondo yakubira kuliiko Kyadondo nze ne mukuba eggolo nankuba golo ngakola ki tukira okubbira omuntu makage Holmes Darren kino salaba mupiira naye nalaba ku butambi n'ebyaliwo naye musajja natuka n'okubbira olina akulumba mu makago n'akubbira uliriza nkugamba bwenti mukulu ate nga muli ku level ndala nkugamba bwenti nti Buddu nze nabala omupiira bwenti kansooke mbayo byaffe bya Buddu ne Kyadondo ewaayo Kyadondo yasooka n'enkuba omupiira 2-1 sizoni ewedde twali mu kibinja kyekimu najja ewange netukola 0-0 okiwulira kuguno omwaka najja ewange nankuba 0 nenzija nze nga ndi ku likodi ya 2-1 netukola 1-1 amazima gennyini najja nga bwotulya mathematical calculation nga nteeka omuko 2-1 1-1 nga nteeka omuko omupiira oguddako era kyenamukola ekyo kikyali mu bwongo nze kyenzimba mu balisami bange nti ono tugenda mukuba omupiira olwakino era kati olaba guno ogwetugendako oyinkya namaze dda okubala kubanga gomba yanku namukubira ewuwe ne babirwaniramu 2017 18 najja ewange nakubira mu bunya I think it was quarter final nakubira mu bunya kati bwe twadda ku final jo wano nankuba 3-1 nkubuulira enkya gomba kiyinza okuba ekizibu nnyo okumpa confidence yensoboze babana njagala okujjawo buno katono then nkomewo njagala kyogenda okutuukirako njagala okirowoozeeko bulungi nti olw'okuba nti bazze babalira ne mutuuka paka ku final nti olw'okuba ku final tuba mu maaso ga mpalabwa tubeera mu maaso ga mpologoma tetusobola kukkiriza kuzwala mu maaso ga mpologoma na bintu ntusimanyi ono abidde ono simanyi ono akoze bwati nabiki refali ono yakoze bwati nagamba ogwo muguleke bakole ki beekuba eddiba Buddu fayino 3 zeetuuseeko tewangula nkola emu buli wekula emukola ki tiyamuwangula mbiri kira Weli Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.welitravel.com or our social media platforms at Weli Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. You can as well come to our offices at Laudel Towers, first floor, Laudel Road, Kampala, opposite Ministry of Public Services. Weli Travel, your life-changing journey. Bananga Richard, chapati ngampo mu bulala. Nyongerayo ko katono. Sorry sweet, banange. Chapati ziweddewo. Ate olunaku olwaleero. Chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee, kituufu ddala. Kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Naye Richard, ebintu bino obigulawa? Tonoolya ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda Buddu okukosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
gw'omwami omwambazi w'omulembe guno kankwanjulira ekipya mu kibuga Buddu's Boutique ye supermarket y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa omuli amasuuti empale amakooti blazer ziri first class tulina empale za kaki mu Dockers okuva Thailand n'amasaati ga Van Hussein tulese amasuuti n'empale okuva Bungereza Turkey France Italy Bangladesh Thailand North Korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe tutunda amasuuti n'empale mu bika bya Oses George C&S Next H&M n'endala mu size zonna ne fitting. Buddu's Boutique tutunda kamukamu n'okusuubuza ne bwe oyagala container tugikuwa gw'omwami alina omukolo tukuletedde amasuuti ag'omulembe n'empale eziri first class jangu ku Buddu's Boutique ofune class empya mu kwambala tusangibwa ku Rosa Market okulira na Ovino Mall ku room B38 mu Kisenyi essimu 0773 33 7 6 oba 0701 6 9 7 osobola okukiwulira mu butuufu osobola okukikwatako kya butonde ye Crystal Natural Mineral Water buli lwonywa ku Crystal Natural Mineral Water owulira bulungi ng'owewedde ono katta nnyonta yennyini ate owulira obulamu nga buzze bujja nkugambye Crystal Natural Mineral Water gagezeeko ojja kakasa nti mazzi ga butonde gennyini agazzaamu obulamu kubanga Crystal Mineral Water bulamu bwennyini. Crystal Water is a product of Harris International. Eno family bannange kizibu nnyo okukkiriziganya ku kintu ekyokuwuliriza radio tetukkiriziganya. Martha, radio giveeko okusalawo ku kyekyokulya kyagaana. Gwe Martha, malawo emmere yo. Naye ate mwattu ekintu kiri kimu kyetukkiriziganyako ffenna ye Movit Family Soap sabbuuni akozesebwa bawanga amwagala nnyo olw'obunene bwe era n'obuwangaazi anti munnange ekonome mwagala nnyo olw'ensonga nti akuuma olususu nga luweweevu ate mmuka nnyo. Martha ne mutowe bamwagala nnyo olw'akawawa akalungi k'alina buli omu musanyufu olw'okuba nti ab'omu makaago buli omu alina kyamwagalako. Movit Family Soap ye sabbuuni agwanira ab'omu makaago bonna. Movit all day confidence. Malaria. Ffenna tuli mu bulabe obw'obulwadde bwa malaria. Malaria wa mutawaana nnyo ate era asobola okubeera ensibuko y'obwavu. Okugoba bulwadde buno obw'omutawaana mu maka gaffe buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Gavumenti ya Uganda ewadde buli maka obutimba bw'ensiri okugezaako okutangira abantu okulwala omusujja gwa malaria. Buvunaanyizibwa bw'okusula mu katimba k'ensiri buli kiro okwetangira malaria. Saawa ensiko ekuliraanye wamu n'amazzi agatakulukuta awo nno ojja kubanga olwanisizza ensiri. Ate bwe kituuka akawungeezi gala enzigi nga bukyali wamu n'amadirisa. Ebyo nno bw'onooba obikoze ojja kuba ogezezzaako okwetangira omusujja gwa malaria. Gavumenti ekoze ekitundu kyayo naawe kola ekikyo osobolera ddala okwetangira malaria mu makaago mu maka gange mu maka gaffe ffenna. Tewali asaanidde kufa musujja gwa malaria. Sula mu katimba k'ensiri. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu. Ku 107.9 Apollo of Africa Radio kule ery'omuntu wa bulijjo. Webale kubanga ogoberera ng'okyekumiddeko mukutu gwa nsonga eddakiika ziri 16 eziwereko essa 8 ez'amalya g'ebyemisana obeza emisana g'olunaku olwaleero. Nakugambye essaawa 9 zetwawukanirako pulogulamu oli mu kivuguto ky'ebyemizannyo bwe tutyo bwe tutambula. Nze Sali Nasif Ivan Mulinda wali wano mu Kyadondo beyita bannakyadondwa ne Luvama Haruna Sina naye munnakyadondwa naye wali matugambuzi kundi sango mujjaje wakana oli wawa sebo nzindiwe bulemezi bali kusebi tubanga oliduse mu budusinga mu bali kusebi Kyadondo yeno jimbadde jenkubye emyaka 3 Aina zona cha final ja kwangwirwa nnyo. Kyadondo sije wakana ndi musajja muna Kyadondwa nimuliba nafunyo muna wala nasikiriwa na ka message kapteni wa Kampala Prince ina namulema ngambye atumbulire muna Kyadondwa era yalinze kulya mukulu kyatugamba oba
oba bajja kuba wala kati ngaza ina asolo okujja nazanyira mu timu ya Kyadondo watu kwale gabala mu naba abamanyi goli wawa gwayogero li wawa Kyadondo ngoji nafuyiza nnyo ate inachi anna okugamba nti ate kakati abantu bajiyambe bali bali abantu bajiyambe abaliwa tugenda kusaba bene anduzubuli awo nakachiko batekewa agabawala muleka mujja kuba bamanyi nnyo naye bukyanga mugabawala ensawo yeruwero yakwatibwamu leero ndowooza waliwo omukisa tubadde kyatambula n'omukulu ono mbadde njagala asooke annyonnyola abantu kubanga tubadde tukyali mu kkubo njagala asooka abanyonyole bulungi buli kimu akisobola okubanga tugwa then maaso eyo nabagambye mujja kuyita ku noti 782 simu ya WhatsApp asindikako message yo eri omukulu ono oba ne kunteekateeka zonna eza program nga bwe twazisengese mu kusooka omukulu nakulekedde wano ensonga mu ddiiro nti emirundi gye muzze mwetaba mu mpaka zino nga babalera ng'abamu we bagamba nti empaka ze mutuuse ku final mutuuse emirundi mingi ne mwakawangulako mulundi ogwo ezisigadde babadde babalaga nti mubadde bajja babalera era nga babakuba ng'oli we yagamba nti bajja kuba 5 ne zeetolako ne ziba 2 kwemu kakati ekyo gwoyinza kyogerako ki nti munafuwa nnyo ku final kyekiraga ekifaananyi kiri kibaba nakyo mu kusookera ddala okay neyanza njagala gamba abatuwuliriza nti nga ntudde wano nze nayingira mu ntebe nembeera namba 2 omwaka gwe nasooka yali namba 2 ogwaddako nebeeremu ogwa netuwangula ekikopo 221 222 nembeera 223 nteekwa kubeeremu ye patani mwengenda okutambulira nga ntambuza essaza lya Buddu ukiteeketeeke ekyo nkyogedde nti enteekeka yange yettiimu mulimu n'okubwa nti kati guno omwaka ngenda kubwa guno ngenda kuwangula factors weziri zibaawo utule tiimu yo kati bino begambye nawenyera nga tournament etandika ligi etandika nagula abasambi bange Buddu nga ninaba nze ngenda nengula abasambi Kyadondo bambye ine ebizibu 3 era lwakye nti bagibba tutuloza nti bitandikidde wano tubadde twatudde ne musange emmengo ogwo musambi kizza Joseph twagenda okusamba mu kibinja ogwo nabo kubeemu ebigabe nasanga ku kisayi muli babbi naye nga twavudde mu kooti ng'omusambi namwa omusango naguwangudde mu mazima naye lwaki Kyadondo Buddu already ayinayo omusango gwayo era gwekusa ku musambi omusango ogwo bagusala bulungi ogwani kyendi sure okujjukira omusango gwa Buddu gwe yayina nga wabira Kyadondo omusango gwo okujjukira then ogwa Kyadondo kyene kyavaayo mungu yasinga okumanya ne bagudi bagakyogere kikube era ekyange wekiri because nze nkyogere ebbanga lyonna era n'abawuliriza bangamba singa nfuna omukiso gw'okubuuza ekibuuzo nkikubuuza bangamba lwaki scandals 2 ezisembyeyo mu masaza ziri ku kyazaala erimu erya Buddu scandal ya Bulemeezi ujjukira edition yasembayo era yali musaza lya Buddu then tukoye mu edition eno era still era yekusizaamu essaza lya Buddu lwaki scandals zino zijja mu essaza lya Buddu ndowooza ng'ogyeko essaza lya Kkoche byaliwo byogano sama empya na biki nekino ekya Buddu kyeyika nti ate kisuseemu eva kijja nnyo ku ssaza lya Buddu bulijjo nzire musebo bulijjo scandal ziva ku nsonga 3 naye ng'ensonga enkulu yako omanyi kyenkana ki muteeka mutambulira twatuuka ebulemeezi 2022 omwaka ogwedde season ewedde batugambye ebigambo bino eno yiika ekisawo ky'ebulemeezi bakiyita yiika ekasana wali nga baagala goolo 2 nze nga njagala goolo etya goolo emu bw'otunulamu goolo 2 n'emu enyangu okufuna ze ziriwa emu yenyangu bulemeezi esobola okufuna goolo za bimeka 2 nange nefuna eyange emu ngezeetya goolo yajjeetya Bulemeezi yateeba goolo 2 tuba tugenderera tutwala omupiira gugendere mu kuggwa ebirede kikazinzo zalinga 12 kurosi nejja oba Bulemeezi n'agusiba
bwagusiba mutufu bambi yali atunde mu ggolo yi era awo ndoza tugambe yaluzinga senses kwa yali atunde mu ggolo nga bwakuba gugenda mu ggolo yi yayina wati nga gulinnyeko owabuddu Kalanzi Dennis nave mabega era ejja bulungi nagukuba ne gunya kandi gwali gusose kuyita eri sibwe kyali omupiira baleeta akatambi nayimirira nga amanyi omupiira ekyo kyonkyogera tewali katambi kalaga nga omupiira tegwayita omupiira gwava eri naguteeba eyo sikando kati sikando omuggo ne guvuga mu kuvuga kwagwo ebyagwamu ebyo kwa byali ebisinga byali bweru wa kisaawe omuggo ogwasinga okuvuga byali bweru wa kisaawe era ensonga zakwasibwa poliisi ne ziggwereje zaggwera kati ekya Dondo obusungu bwatandikira ku Kizza omusambi nabujanga bukula bakinkolako nange bomba yakinkola nali sinnamanyi mateeka gano bw'okola abasambi 25 lisiti yo batuwa abasambi 25 kasi tobateeka ku lisiti wooti n'ofuna license 25 nga olina omusambi gw'otalaba mu kampu yo ng'olina omusambi gw'otalaba mu kampu yo nga yakatugambe yakuddukako kati nga Kizza owandiika ebbaluwa nti nze bannange omusambi wange yakola ki yabula bw'otwala emmengo ne license zino zetusayininga n'abasambi olina zitwala emmengo naye nateekako omukono katutuuka mu musango bagamba Kyadondo omusambi Kizza wamu nti waffe muleete lisiti yammwe 25 nga lisiti yajjula bulungi Kizza nga takola ki taliiko tulina endagaano naye ey'omwaka oguwedde eri wamugireete bagireeta nga tebagitwala mmengo gikola ki gisayininga akono nakayiga mu 2 nga gombe empa ezijjako omusambi gwayita Kakalu Fred atuhiirwe nagaano okuba omusambi atuhiire nga mwinako endagaano ne baŋŋamba wako twalina abasambi 16 enjeru ne baŋŋamba nti omusambi wo ti omusambi wange kyekiraga nti endagaano yiino agenda ogira ng'endagaano tewagitako muki mutufu ngabe bampangula gundo yantwalako omusambi oli nabe bintu binatuteku bwena mujje kwani Kyadondo mukozesa bukujjukujju si bukujjukujju oba etteeka liri mu kitabo ligamba nti omusambi ate okubanga okumbala nti wo kulisi eri 25 ng'akola ki kwali ekyokubiri bw'aba yabula mu nkambi yo ng'owandise etteeka mweri oba amateeka gano bagalambulirako masaza gamu bayinza oba amasaza gamu tebabalambulira ku mateeka gano abaane ne babalambulira bulungi mpuzi kasooke mbabuulire nti ku lukiiko olwakola amateeka ga 2023 nali omu ku bantu 8 abawandiika amateeka ago bwe gaggwa tuyita bonna amatiimu gonna 18 tuyita abantu 3 bayita abantu bayita manager chairman n'owekikugu ne bajja bagayisaamu bonna ne bagakkiriziganyako era buli omu n'afuna kopi n'ogitwala bw'otasoma gwomanyi obutamanya musango so kati mubavunaana butasoma era Kyadondo bamugamba soma akati mukulu lumunye gwe bagamba soma etteeka linako chairman mubavunaana butasoma sinze mbavunaana etteeka lye libavunaana kukikumusakiriza mwenda Palva Africa Radio kuliri omuntu wa bulijjo nsonga z'amasaza ga Buganda jukira olunaku olw'enkya tugenda mu semi-finals first leg Buddu bagenda kukyala wali Gomba mu first leg so nga ate Bulemezi bagenda kukyala Mawokota ye first leg ya semi-final empiira gyonna gyankya esawa 9 akitegeeza nti tujja kuba te tudda wano wiiki ejja nga tugenda mu second leg nga ate tumanya ani anayitawo ogenda ku final ez'omwaka 2023 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkakasa nti ng'era bulijjo yasima naggalawo empaka zino era tujja kuba tumulaba njagala omukulu ntumumalirize mpolampola naye ngenda kuba nvaako mubaka buno we tuvaayo deni agenda kuba tubuulira bonna mujja kunsonyiwa nkyamubabuuliza kubanga ebintu bino bibadde nze bintomera nnyo ng'omuntu kati byonna bimbadde ku bwongo nga nyina okwongera okukola ki njagala ansigire ekifaananyi lwaki ekifaananyi kino kibamerukako oba lwaki tekirina kubabeerako ekyokuba nti n'akakiiko akategeka amasaza ga Buganda mbu
nagambye nyina bembuuliza mbu kali kusaidia abwe mbu olwa numbers ze baleeta naddala ku fayino ez'emipiira gino nti olw'okuba Buddu balina abawagizi bangi mbu akakiiko kajja kabakwatirako kajja kabalera paka ku fayino basobole okuleeta numbers n'okufuna makasente mu kisaawe mbu n'akasente okujja okuweya nti kwe kubeera nti essaza lya Kyadondo obutajja bwalyo musanyufu oba n'ekimu ennaku katukomerewa kawala kange kasara sara abadde ayagala nnyo amazina ng'aba mukyamufu siyinza kwerabira eddoboozi ly'esseneekerevu nga nkulisaayo kulikayo dadi sara abadde wandasi nnyo yetusooka ng'okuzuuka ku makya naye ku lwokubiri sara teyava mbuliri yali ayokerera nnyo nga yeesika twamuddusa mu ddwaliro ku lwokutaano naye teyadda ngulu malaria kiki kyotukoze sara waffe azaaye omusujja gw'ensiri gutta abantu bangi mu Uganda okusinga endwadde endala zonna. Kuuma ab'omu makaago obutakwatibwa nawokeera ono. Kakasanga nti buli omu mu makaago asula mu katimba k'ensiri buli kiro obudde kabubeere nga bunnyogovu oba bwa bbugumu okubakuuma obutakwatibwa musujja gwa nsiri. Bwe tukwatira awamu tusobola okugoba omusujja gw'ensiri mu Uganda. Obubaka buno obukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako Global Fund. Amanya gange nze Babirye Sauda ni muyizi ku Apple Skills Institute nkuguse mukola keki ez'enjawulo. Amanya gange nze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza mu lusoma lwaffe olutandika omwezi ogw'omwenda. Jangu weewandiise leero. Tusangibwa Old Kampala okulira Jomae. Essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. Owuliriza 17 katonyeze mwenda Sama akalimi ka leediyo yo wekagwerayo yongeza kikumi mu musanvu akatonyeze mwenda Apple of Africa Radio kuliri omuntu wa bulijjo programu okyali mu kivuguto ky'ebyemizannyo buli lwa mukaaga eddakiika ziri 2 ezibalekera essaawa 8 bwetutyo tutambula paka ssaawa zigenda kubeera 9 tulimbya mizannyo nze Sali Nasif Lubwama Haruna Senior waliko Sanaivari Mulinda tuli mu nteekateeka tubadde tukyaliko wane waka then ate tujja kujja nawali ebweru w'eggwanga ensonga ziriwo nnyingi ze tugenda okuba nga tujjawo tubadde tumaliza ensonga eno y'amasaza ga Buganda tulina omukulu chairman w'essaza lya Buddu Football Club omukulu LUTAAYA Joseph gwe tukyatambula naye atusembeyo mukama wange n'ensonga y'okuba nti munayire Buddu olw'okuba muli bangi muleeta abawagizi mu kisaawe y'ensonga lwaki munayi n'akakiiko mbukaba kusaidia mmwe n'emisango egigendayo ne balefe ne bakola vulugu waabwe eyo mbumukkakana era babagambye tugende mu maaso kasita Buddu yeekyaliko era nti kyekimu ku ebyo bibaleese paka eno era nti yensonga lwaki ne ku fayino mukkakana babakubye ngambye ekyokutukuba mipiira 3 ninako wiini emu losi B sikekyo biri nakwata kyakubiri 21 oluberebere 22 kyakubiri aho tuiza gati nkoze bubi nga chairman wa tiimu niriyo nezivira mu kimu binja naye ogamba nti Buddu ina numbers kino ne sentebe kiseje nga akyogera bulunye ate nga nange nkyera biddeko omupiira gwa final tugenda okugenda mu kisaawe wali
enjeru ekitende ewankulukuku simanyi namboole yo akakiiko guba gwaguvaamu dda mu ngalo omupiira akakiiko kokala era kakyogera tekasobola kutegeka fayino kaba kaguguza dda omugagga balamu simanyi jo baguguzaani ati bamuguza Buddu bamuterako kali akagamba nti Buddu bayine n'amate bagenda ku fayino ke bamuguza nze kubanga wulirize ekisooka nze nga Buddu nze nannyini ttiimu oyo n'omugagga simanyinako simulabanako oba bagutunda ddi kubanga kyenawulirako bayina nogugula eno nga tukyalina mu semifayino nga bamusuubiza nti Buddu ejja ate banoomuwagizi kakati ekyo kimanyiiko kati akakiiko ko kyekamanyi ko kafuna ssente zaako ekyokola balwana kufiira weetuuke oba etya oba gyetadde mu bbanga ne bakikasuka mu namboole tuukaawo katona nyawali omuwagizi gwe nasaako omutandisi naŋŋamba nti omanyi Buganda kyebeekola sola akakiiko akatwala amasaza Buddu etandikiranga ku fayino ffe tujjenga nekiwandiika nakirabo kyava ewa sipiika walindi wali wakasangati naye nga kyo kyemmanyi nti Buganda ng'olukiiko luba tekyalina control ku byensimbi luba lwafuna dda kati awo Buddu eyiseewo etya eyiseewo ddi eba tekirinako mpozi nga bwe mugambye naye ekyo sikimanyi kati ekyomukulu ono kyeyabuuziza nti ndi musanyufu mu mupiira kamba buulire nga tugenda ng'oli mu mupiira tulinamu ebintu bisatu byetufunamu era mu football administration tulina ebintu bisatu kosi bagita famako tulinamu kyeta governance tuyigiramu obukulembeze kati nga nze njigiramu okumaakuma olukiiko lwange twogera tutya mu lukiiko obukulembeze ekyo kye tufuna mu mupiira tufunamu sport omuzannyo abaana bakuza ebitone byabwe ne basamba akapiira ku kisaawe ekyokusatu tufunira mu business ebyenfuna ekimu bwe kiwenyera mu mupiira oba toli bulungi era siri musanyufu ebyenfuna ebyomuzannyo n'ebyokulembeze siri musanyufu Kyadondo bwe yagaana okujja ewange era muyinza okuba nga temwakimanyako mwakitegedde naye Kyadondo yo ndoza kyakitute wiiki namba nga bagizi baayo era balumba n'omukulu kaggo ne bamugamba ffe singa tebakola kiri nidifu bakyetegisa ffe tugenda kukola ki oliose n'ogamba bwagizi buli lwogwera nga oli mu testes tulina be tuyita outside members ne ba inside members ab'omunda n'abawa n'abebweru nga oli mu testes n'okkiriza ab'ebweru okutegekerako obeera ofudde kangereze ku bayimbi singa ova kuno n'ogenda ng'omuyimbi alina gy'ategekera shows bali muli haso beeteekateeka n'omuga nti ate kola bwoti ng'ate ojja kujja eno osasula emitwalo gy'ebyo ena kati ennaku ze basasula n'asatu ng'ojja kujja osasula eno ate n'ogenda n'omuga nti kola bwoti oba otandise okubula era kamiyo oba omuyimbi n'amala kkiriza ky'omugambye kati Kyadondo bano abawagizi balina obukulembeze obukulembeze bwa ttiimu bwe bwalina okutambuza abantu bano bategeere nti balina kukola kino era bwegezi babulaba ffe tetujja kugenda ye mu bufunzi abawagizi ba driving abakulembeze batwala abakulembeze era ne lukiiko yakyogedde omukulu chairman wa ttiimu Tom Muwonge yege nti abawagizi bagamba abawagizi bo bafuga era gobo ekyokukola stakeholder yalwananga stakeholder nagivuga abawagizi teri lutalo teri mu nagamba Buddu yenna alwana ojja kuva ku mpira gwa Buddu paka obulamu bwonna wagana Buddu akola ki alwana ku kisaawe kyemanyi nti omuntu wabeera nga ali ku safe side ebise ebisinga obungi ebintu bitambula bulungi atera obutateekawo mbeera nsubira nti eside yeegoli nze mu kuyingira kwange mu ntebe Buddu yali emanyiddwa nga ttiimu ekola ki enwanyi ngera bagenda somi babba ebintu by'abantu somi bakola ki ebyo byonna naye bagaana bali somi balya n'embata zaani kamalize ensonga eno olw'okubanga Kyadondo teyazze nafiiriddwa ebintu bibiri nafiirirwa ttiimu yange okufuna competition sport okukula ku kisaawe ku lunaku olwo n'ekyokubiri nefiirwa business
era Kyadondo nagiwabidde wamwategeddeko mbwe sasula obukama nagiwabidde asatu nate onga mukisera muleta wamusanyusa okola ki owaba Kyadondo nagiwabidde Kyadondo yekakasa nti ye ntuufu ate yebesasula obukadde erinasasula nategeka era nabaza budget mukiwandiko kyemwakyeri nze nakiwandika ekyolenge nawandika nga ndaga byenfuluza security nti nenga muli bajozi kuba kuno kuba kiba kisusa okubeera sport kati mufunse bajozi onzibye ate nsasula obukadde omusasule mukubbaako ate nkusasule goyiza kiroza nti onzibidde na wange ate nze nkugambye ebintu bisatu byotegese ewuwo nkugambye ebintu bisatu sport business ne governance nze ng'omukulembeze abange mbakulembedde tuzeewo tusambye era bwe natuuka eKyadondo amasaza gali asatu agaŋŋamba nti wabula weebale nagenda ebuweebula nenga nti oleesa abantu neŋŋenda ebuluuli nga nti onkoledde neŋŋenda eKyadondo nti onyambye ssebo ne muwa ssente kati mulinde ewange andeetere ssente business agaanye okujja lwaki simuwaabira ansasule expenses zange era akakiiko ako omusango we guyitamu nja kewuunya nnyo kubanga omukiiko buli musatu bakulu olowooza nti nomukulu sejje bwe yakulira ataako nze ne bagambye nti ndi ssentebe w'akakiiko akeekwasa empisa mu regioni liigi ya Buganda bwe bamala okusamba omupiira eri tiimu neyeemulugunye wandikira akakiiko akatesitesi kati akakiiko akatesitesi kagamba guno musango gugende mu kakiiko ak'empisa kati oli akakiiko akulira mukulu mukasa oba ya baasi yavunaanyizibwa akakiiko ako gye batwala ate bw'otamatira n'ojulira ng'emwala Kyadondo yajulira ku mupiira gwa kooki gwe bali badobone nga bodde kooki kambuze kyamaani mukulu Joseph muli serious mwagala sente serious so much ebyokusaaga njogera wano Kyadondo nagiwabidde omusango sente muzaagala naye saagala kubyogerawo wabiri ludda wa mu kooti mukulu Joseph waliwo ensonga yabadde mu midweek awo abakulu abakulira empaka zino babulire ne bagamba nti singa kinaaba kisobose beetegefu okuyimirizaamu ku masaza nze nno ng'omunda banga amasaza agalayika nti goolekedde downfall oba engeri y'okugwa mpola mpola olw'ensonga y'okwemulugunya okususse ate nga okwemulugunya kwonna ebiseera ebisinga kuli eyo wo kati tolowoozaamu nti amasaza gano gagenda kufuna obuzibu ng'obuzibu obuva mu kukwemulugunya okususse okuva mu masaza ag'enjawulo ekiyinza okutuuka n'okugisawo empaka zino webale nnyo mpozi oyinza okugamba nti okwemulugunya kuva wange nyalaga nti omutwe guwanvu ennyo nempe ojja kumugufu ennyo olwokuba nti linako kati Buddu esinze kugana oguna tutuze waggulu naye mbabuulira waliwo omupiira ogwakyaggwe ne Buluuli amannyo twagalabanga bantu gavuddemu Buluuli egyo emisango gyegiri eyo munda naye olwokuba tuli ku level eya semi-final oba quarter final nga abantu mumaze okukendeera kokulira nti kiri waggulu nnyo naye nga okwemulugunya kuno ekisookera ddala obumanyi bw'abakulembeze baffe singa abakulembeze baffe basobola okukontrolinga abawagizi bano twalisobolera ddala naye omukulembeze watandika batubbye nze bwe mbeera ku kisaawe ewange Buddu oyinza n'okwewunya kabeera eno komizidani gye twali nali ntudde eri mu balabi sibeera na yadde okuliraana akatebe yadde ki kubanga nze sirina kubeera ku katebe ako siri ku tiimu eyo niwe nsanga chairman nga tudde ne katebe ka tiimu eyiye chairman tabeerawo nakata watandikira kati bwoga nti batubbi n'omuwagizi oli naye nze osanga nsirise bwe ndi kubanga ebigenda mu maaso mmanyi nti etteeka ligamba kino mukadde kano kola kino okole kino mutunie empaaba ya gundi ya Kyadondo ate ntiyawaaba yo yemulugunya buki era empandiika yagamba twemulugunya ne bagiddamu mu kukola ki nisagala kwogera nnyo n'ekyamaani akiyinza okuba nga kigera fevaringako essaza limu nekino kigenda leka omupiira gw'amasaza singa tunasiga tufuna scandals nga zizo kuba zisuseneko eri Masaka eyo ojjukira wekitiibwa Yuno Ssekabembe nga bali atiya gaasi tabu etabukidde awo kyo kigenda lekawo omupiira gw'amasaza mu Buganda
ekyali singo singa kino ya kyali singo singa kino kiri agenda mazi kuba leseda lijja gamba oyo Buddu bwatu oba Kyadondo bwatu nabagambye ko danga tuoga kwa bisatu binawa nagenda nnyo wabaddewo ensonga omukulu agintale owe Kyaddo owe Butambala yes yavayo n'agamba nti mbutuufu ensonga ez'amasaza nze ntuuse wenkola ki wengenda okugaviirako era sigenda kugaddamu ebigambo byali bingi agintale namulaba akatambike mulaba kagintale kaali ka mwaka guwedde era omwaka guno tabadde ku ttiimu kubanga yazulibwanga kyakola alabikanga takikolaki era singa akatambya ku wakalaba waliwo akalala akaavayo nga amaze omujja ku lukiiko ate nga ayogera bingi nnyo Katambala bingi nnyo era kati ayina ebigenda omubuuzibwa naye saala nnyo twogere ku biri mu kkooti. Okay, Mukulu Joseph, LUTAAYA chairman wa Isaza lya Buddu Football Club. Abwatyo gezaako kubanyonyola biki bitambula. Buddu bye mujjogerako byonna ndoza mubiwulidde ne waliwo nagambye nti mwe bali kuweereza nebaza nnyo ennyonnyola ya manager wa Buddu leka muwagizi wa Buddu. Going forward you are blessing to Buganda and Ugandan football ahead of CAF 2027 olwataba muwagizi wa Buddu bwato bwagambye ayinza n'okuba wa Kyadondo ng'abitegedde ali ng'abitegedde ennyonnyola. Okay, obwatyo bwagambye bwe bali kubanga ogoberera Pal FM. Njagala kufuna essimu 2 basatu tugende maaso n'okubanga tempozi omukulu no tumuta nga asibula ajja kuba tuwira ku nteekateeka ya Buddu ng'egenda okubanga ezannya Gombe olunaku olw'enkya. Gombe eno yabakuba ku final zaali 3-1 bwetu netwala ekikopo kino kati bagisanze ku semi-finals nga tana kubanga atuwa nteekateeka yabwe na butawe betekedde Gombe eno kugijjamu oba yo ebajjemu simayo bayo banaagikwata batya oba nayo banaagikwata nga Kyadondo simanyi ajja kuba atubuulira naye ensonga zino zetwogera ali yawuliriza kakasa nti tetuzogera lwa kukyawa Buddu tetuzogera lwa kwagala Kyadondo oba kujagala oba kakiiko twogera kubanga tutereeza oba twegomba kubanga empaka zino zitambula bulungi ez'amasaza ga Buganda era n'akakiiko kabamu ne byekapiikinga nkakasa nti kijja kuba kyamakulu nnyo gye tuli fe bagezaako kubanga ate mpozi tunoonya amazima n'okubanga tunyumirwa eddiba ku kisaawe kubanga bingi nnyo ffe bitutamanya bitambula mu kakiiko mu administration naye ku kisaawe wano ate ekyo ekifaananyi ekisemberayo ddala kakati twegomba nnyo okulaba ekifaananyi ekisemberayo ddala nga kirabika bulungi nnyo yensonga lwaki munaye ensonga zino tuzireeta wano buli omu wakiri agende maaso n'okubanga azitegeerako kale gwawuliza Pal FM yensonga lwaki tukuwa omukisa ogusooka okubanga ofuna information eno n'okufuna details ezefaananyizako bwe zityo kale njagala kubanga ate mpozi tutaye essimu noti 7 5 9 17 lwenda noti 7 5 9 17 lwenda ne noti 7 8 2 3 6 zigenda kuba ntono then omukulu tugenda kubanga tumuta then ate tubeko n'ensonga endala zitugenda maaso n'okubanga tukwasaganya wanji Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum salaam wa rahmatullahi barakatuh. Basanyukidde okuwawiriza abagenyi baffe. Esebo. Nenga manager wa Buddu agamba kibannaye weebale byonna Buganda yange. Era weebale wagera saza ki? Nze ndiwe Buddu kyanna mukaaka bulegeya gyenva gye bazaala sekandi sebusinza kuwagira kirala eri waka. Ngutegeeredde. Kakati mutuufu nga sikusaliriza. Omwami annyonnyodde ensonga entuufu aboogera teriyo muntu akola kintu nga kitwala abantu mu maaso ne bamwogerera birungi sebo yongera okukola weebale tukusapootinga oyo muwagizi wa Buddu omwana omuzaale w'ekyanna mukaaka bulegeya tekibula kubanga awagira Buddu ensonga nsonodde balamusizaako bakama bange kale sebo bali kuweereza ndi bweru palo y'amaanyi esebo amanya akakoza Haruna ku Salama Road ewakulekaana esebo kakoza omukulu muulidde era nsimye nnyo naye nze kyembadde ngamba nti abaazira omupiira baakola bubi abakola ki abaazira omupiira baakola bubi amasaza waliwo abaazira omupiira Kyadondo Kyadondo baakola bubi bandigumiikiriza
Sebo gwebuzi oberengo otwala butwazi. Ubumizza bubaawo. Alutukiriza mukono okuzanya. Badde nsaba Sebo Kiibwa ombunye ku bikwata ku express kuba basuulidde byamuzannyo Sebo. Kale Sebo. Tugenda kutuuka waawo. Nagambye simu ndoza 3 mukulu tumute eno yeje okusembayo. Wanji? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Mwebale kuweereza baganda bange. Kale Sebo. Ono bamuyita Nalukala Muhammad. Sebo. Mwebale kukyaza mukulu oyo. Ali wano. Omukulu oyo sibe batwala walkover team etajja ne batwala obubonero. Be bano bennyini yono. Kakati ate be bawaabira bali balirire bano. Ng'obukadde obusoba mu 3. Naye Uganda bwe beetuusaawo. Lwaki tebatutunda buli muntu ne bamuwa ssente ze n'atoba nazo? Gwegenda kutunda ki? Abatutunde si bagiwe ssente olaba otuuka okubanja ssente abantu bwatwalako obubonero ate oyagala ssente bakuliyirire. Uganda bwe beetuusaawo. Anti kasitomenya amateeka g'omupiira. Yamenya amateeka oganye okusamba akapiira. Munnayuganda muno. Omukulu oyo mulaba Sebo. Bamunyima bwekikulu bwekikabo obutiko. Kale Sebo. Nabuva. Nalukala n'omuzaati. Yagamba banyima obukulu bw'ekikanza ebyekikanda embita yeddira butiko. Bamuma bwekikulu. Yibya mpaka ugenda bugenda. Balonda bulonzi. Wanji? Muganda wange. Wanji Sebo. Mwewala okutuweereza. Kale taata. Akakube waffe katandiikiriza. Nawano kafuuyirira we kagira we kabibu. Naye tekiŋŋanye kutumbula paalo muganda wange. Ayi bali mulinda. Wanji Sebo. Nze munywanyi Kabogoza Dauda. Sebo Kabogoza kubanga yokuba. Banda gole buno obudde ndikosayiriza mu kibuga wano Sebo ndi matugano mu tawuni yaffe. Ndi mu Kyadondo. Naye tekiŋŋanye kujja nga ntumbula. Naye kati nze ndi munyiivu nnyo sisanyusa nako nti alambuludde biki. Abali nti Buddu mutukola nnyo bubi. Yadde mulina abawagizi bangi naye nga batalina bawagizi. Muleke naffe tunywe kapiira. Ebulemeezi twanyiiga ndi musajja mu nabulemeezi. Omupiira gwa era nakati omutima gukyannuma. Ate nzize newaffe gyengerera ddala Kyadondo era emukoze bwemutyo. Amasaza mugenda gwonoona naddala bannabuduza ekirala olwoka mwine essaza ly'amaanyi lirina abawagizi nedda akapiira kasangwe mu mateeka balipaali bano mulenge balina okulamula eggwanga ayi bali mulinda ne tudda ku masaza letompuli yaligiya ggwanga nga masaza weegali naye mwetereeze n'akakiiko kenyini akatutwala lwoko keetereeze amasaza gaddemu gatambule nga galina kututambula Buddu temwefuula kirala tujja palekera amasaza mugasambe mwekka ayi Katonda akuma kabaka wange. Kabogoza munyivu. Kabogoza mugonge munanga anyize. Kabogoza usubu wahire. Hello. Talabisoje. Obulide obulizi. Wanji? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kojo Mbogo. Wanji Sebo. Sebo banna Buddu katubalekera omupiira gwabwe. Yes. Kuba balina ssente. Katina te mugubalekera babasasula no basasula banje. Baliko ne bali abanene ababawagira. Tukatubale omupiira katugubalekere bagutwale basatenda bokka. Sebo ebya Uganda. Apade pima Sulaimani ebukoto. Omusazachi. Apade pima agambe ababuddu abalekere omupiira gwa mu bantu banyivu kyeya. Oyo ye munyivu. Nenga tagobedde benyinyi. Kati ndoza amasimu tubaveeko. Akya ndozo ulide birozo by'abantu na bichi bagenda maso n'okubanga atempo zibogera. Naye nga tukusibula kubanga ebya Buddu bingi nno n'ebyamasaza tusobola obutayimalayo mu ssaawa 2. Njagala otubwireko mpozi ngo oddamu kwabo abagenzi maaso n'okubanga ate mpozi boogerako then osembyeyo n'okubanga otubulira enteekateeka mweteekedde mutya semifinal naye mutegese gitwala nga gye mwakoze Kyadondo ba yo ate enteekateeka yanjawulo mukama wange. Abakulu bano abatukubidde amasimu beebazizza nnyo okuba nti batuwuliriza. Kya mukisa mungi nti bavuddeyo ne boogera kye bawulira naye nga abasinze kuba owulidde nga basiimu kubanga bawagizi ba mupiira. Mu mupiira osooka n'otunulira mbeera ki tulina amateeka agafuga omupiira kyekiteesaawo amateeka. Olaba omupiira ogwo lifiringa agenda okugufuuwa etteeka erisooka erimulagirwa ligamba bw'olaba security eriwo tekumala tofuuwa mupiira.
bada manyi nti olaba security lyo tekumala dibaga tofuwa omupiira kubanga omupiira omuntu akola ensibi ng'omuntu ekyo kyo weekiri ekyo nga kivuddewo ate omuntu omupiira gukwata ku bwongo bwajjugaba obeera ku kisaawe oba oyagala omupiira gugende ku golo yeeri mwe gye muteeba kale bwe gukyusa ne gudda eno obwongo ne bukyuka bwe gudda yeeri no omupiira gukwata ku it's just a psychological game gukwata ku bwongo era omuntu asobola okukola ekimu ate n'akwetondera enkya mu mbeera eyo abantu mwe babeerera ku mupiira nosanga oli ekituufu nakyanga ekikyamu nakyanga ekituufu so nenkubiriza abantu bategeere nti omupiira gulina amateeka ago gejja ku protecting okubeerawo era omuntu wakwatira mu tteeka kukwatirayo kati bulidde kyakiza nange bakinkwatako gomba yakinkwatako kakati mu kaseera kano afande empima bambi munyiivu noli mukulu kabagoza omunnange wetodira ogumu naye munyiivu naye muzukulu wa kisolo naye singa anaategeera ensonga amateeka ga protecting omupiira kyekigabeezaawo Kyadondo kiyakoze kya bulabe naye amateeka ga protecting omupiira okuba nti gujja kukola ki kusambira gujja kubeerawo obudde bwonna gwakubeerawo kubanga amateeka weegali abawagizi abagala getulekera bajja and decision eba justified by the result wayokola decision asinza ku result nkugambye omupiira gujja kubeerawo tebajja gutulekera abala bajja kweyongera okukola ki okugubeeramu nsaba okwebaza naye enteekateeka eri etya tulabye incidents bbiri Buddu ng'evaamu mu mikono gya Gomba 2017 ku quarter final ne 2020 ku final naye omupiira gwe muzannyo gwe bagamba okutalina mathematical setup nti gundi yakubye gundi nange nekwa gundi nteko kuba gundi yete kuina logiki muyinza kulowooleza nti olwokuba kino gutawoole olwokuba mu 2017 bankuba ne 2020 ne bankuba factors zikyuka Uganda factors zibeni constant ne zikyuka omutendesi yali ani abazanyi baani twasambira wa bina bitu soko mbere ku katono wangambye mu ntandikwa nti goina gundi zo tambuliramu mwaka guno wazitudde mu ngazi ziti oli wakubwa kutwala mu ntandikwa wangambye nti zimbala guno mwaka benzo kunkuba guli nja kutwala guno wewaze mboti walabye ngogwawo okusinzira ku calculation je nagamye by positioning nti nali wa kubiri wa luberebere wa kubiri guno tekwa kwa luberebere Gomba tayinza kumpangula kubanga nte kugenda ku kyokumeka ku kyoluberebere wali ekiri wali erimu ku final Gomba eteekwa okugwa mu mikono gya Buddu omwaka guno gatebiddwa likubiddwa mu ala mujje mubeereyo ani anajja wono mujje mubeereyo omayimina kati abasuuzi bangi era twasinga bayekera gye muli Kyadondo baba twadde mu bulange nga ne Kyadondo singa watuyise ffenna amaza 17 ne tugenda e Buddu naye notagala buzi kwago nakumira gaga anti yalowooza nti era muyinjo bimka ola mwakimukolera wuwe oletali wuwe kyekirabeerawo yalowooza bulowooza eyali ndowooza nti bakinkoze era bagenda kinkola singa yagendayo oyinza okugenda okukola ekintu ate nosigala ng'oli bubi nga togezezzaako so nensaba mujje mulaba omupiira abantu mbayita bajje Kyadondo enkya ayino Gomba enkya kabula soke balaba omupiira era muntu ojja kuti eno ebuddu gye badduwaga nti bajerera bulezi Buddu ensamba omupiira baba tuwa chance y'okujuza abasambi omeka basatu nga vudde mu kibinja najjuzaamu abasambi naye mwasayinize namba 2 kawuki ate omulala nesayininga Shakibu omulenzi Shakibu oyo ow'omutima Mayanja eyali top scorer w'ebika nesayininga Kabogozi no Sonko eyateba golo z'engonge 2 ezawangula ebikazi bakulu Buddu ku kyoto ekuba omupiira eggole zanyo ku Kyadondo yazeewuunya nga zirikiriya ziriyo kyekigenda okugwa kale omunyina kye neebuzamu ne ŋŋamba neebuzamu bwebuuza negamba naye ng'abantu waba munafu mutufu ne omubbire ogerekesangira bamukubiddeyo nti omuntu togenda kuba mu bokisi yeeno
ate bakwe penalty era olusi bakubira oli awo kale kyo kyebuuzaamu ngazi era sigambye nti no sigambye nti Buddu tebba nze nkusensera golo ne zikunywako ng'oziraba n'ogamba bakubi olaga nti banzibye naye nga golo zimunyeddeko zikoze mutereva so b'omuntu aba ate olumu kiba psychological zinali kyafuwa omupiira nali lifiri najje wankulu kwawo kufumbira nakivuba abantu bajjanga mbiseera ebyo bajjanga n'amayinja mu nsawo nga bayinza ojja kulwana tegunatandika nakubaawo nga bajja n'amayinja bati mu nsawo nono najja n'agage mu nsawo bwe bagiranga batandika okukasuka tewali buzibu ngolo ajja kuba yazze akukasuka kuki tandiba na jinja lye ajja n'amayinja ge kakali n'abantu Buddu bajja bagati era egenda kubba agenda nga tebbye nga talowooza nti yabbye nekitambula kino naye nga Buddu yo nga Buddu nze nga nze kyamaani waayo abantu bategeeza Kyadondo nabo nabatuuliza nti Buddu omupiira egulina nina kooki akyasinza okuwangula wano omupiira nina abasambi bemba waddeko materials embabuulidde tulina omupiira mujje eggomba olunaku lw'enkya ate nga tujja kuddingana nga 9 singa 8 Independence Day Monday Buddu ojja okusambira ewaayo ng'esamba ggomba gw'okuddingana nawo mbayita weeteegera ng'omaliriza advice y'owa Kyadondo erindire ebiva mu kakiiko kale mukulu bwatyo andooza obubaka bw'obusembayo ate tuwumbewumbe enteekateeka eno tubeeko ate n'ensonga endala zetuyingiza abakadde bange nsaba omukulu Salina Sifu ne banno njagala kubeebaza nnyo kubanga mukyazzaano mu Para FM 17 katonyeze mwenda FM radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo mbadde situkanga omusizibyo za mulembe nnyo mwebale nnyo kubanga mukkiriza ne munkyaza nange nenva Buddu nezija wano mbeere nga mbalaba nange ndi munabuddu nawe oli munabuddu mbawedde gwombuuza ebibuzo byengeri eyo oli munabuddu naye mmanyi obadde okola mulimo naye nga ffe nga Buddu tuli beteefuteefu ffe ogwaffe kuteekateeka ttiimu nze pookino wange buli lunaku muwa lipooti kyekibadde mu kamba naye weesanga ttiimu ezimu nga n'omwami w'essaza tamanyi kigenda mu maaso naye nze owange mugaya enkya kino era kati nabatizidde omuwa lipooti y'enkya tugenda kutambula bweti abagizi bwe bati nebazanya abeggomba kubanga bagenda kunkyaza bakanyiza bagenda kumpa tikiti aba 33 z'abawagizi bange werere naye bwalijje wange twabikanyizaako muwe tikiti ama 33 bwerere naye batulaba eno balowooza bibyo byakulwana byo byakukanya ffe tukanya wali mupiira gwe gubatabula omupiira gubatabula n'oluvannyuma lw'ensi kubanga teziri mu feva yawe naye nga ffe omupiira tugusamba nga Buddu era ffe abeemanyi tuli b'amaanyi mwebalinye ye mukulu LUTAAYA Joseph chairman w'essaza lya Buddu battiimu ya Buddu y'omupiira bagenda kuzannya olunaku olw'enkya wali ekabula sooka bazanya gomba mu semifinal esooka saa zijja kubeera 9 omupiira gujja kuba gugibwako akawuwo then semifinal endala eri wakati w'essaza lya Bulemeezi nabo bagenda kukyalako wali emawokota n'omupiira gwa saa 9 so mugende ate muzira mipiira gino temuzira mupiira gino mugende mulabe emipiira gino bambi temugizira bintu bya Buganda si bya bantu sekinoomu abantu abakoleramu ensobi ababadde refali oba muwagizi oba ayinza okuba omukungu naye bantu ate nabo bayina ate ababatwala kisenza basobola okubanga bonezo nze ndi munabuddu wali mu Kidda Masaka wensibukira ddala awo kale abe Buddu mweteeketeeke na kino tukisitukiremu bana bebamunanyika beteeketeeke Bulemeezi inshallah nabo mukisitukiremu kiyinza obutasoboka anti kakati waliwo kibagamba nti olabe embwegobo w'ekiwembe weddi badduka na Kyadondo mbadde njagala naye abeeko obupaka bwa tunulira bulungi sina buzibu bwonna tumayanisa nnyo kukyako omusujja kikomusanvu kanenze mu Pop Africa Radio katusabe nga semifinal ziwedde oba quarterfinals nga ziwedde okyaleko era ddemu okyaleko wano nja kudda
tuba tuyinza okuyita ate alinga agamba nti temulina kimugenda temuyitaawo zi message gyempulidde anyway naga nti to develop anything in society even if it's a personal business or company you must respect rules and regulations nga bwe twegomba abazungu mu byemizannyo tubalabireko obadde bubaka bwe so nadde ndowooza muwagizi wa Buddu naye alika si muwagizi wa Buddu aleka abadde ina opinion ye nga eri neutral so kale abwati wageze maso nokubanga ateesa yes omukulu yetu mutadde then tukomawo n'enteekateeka za pamoja East Africa bafunye okuteekateeka empaka za Africa Cup of Nations 2027. Star Times Uganda Premier League akomyewo ku TV yo. Tosubwa emipiira gya Star Times Uganda Premier League week eno. Busoga United yakutunka ne Express ku Lwokuna luno ng'ennaku z'omwezi 28 Septemba ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Olwate ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba Tosubwa SC Villa ng'ettunka ne Neke FC ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Olwate ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 1 October 2023 ku ssaawa 9 ez'olweggulo ekibanyi kya kugwa n'amenvu nga Arua Hill etunka ne Bulu FC zabujja dikoda yo eya Star Times osobola okunyumirwa emizannyo gino gyonna live. Star Times Uganda Premier League, our league, go for it. Omuliriza waffe omulungi wali agadde okulanko n'emikulu gya Pal FM egy'emitimbagano akakisa kaakano jangu olangeko naffe ku Twitter, Facebook, ku website yaffe, ku YouTube ne ku TikTok ng'ebisale byaffe bisaamusaamu. Tukubireko okumanya ebisingawo ku noti 783 49 54 79 oba ku noti 704 59 12 15. Weebala okuwuliriza ng'ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Ekivuguto ky'ebyemizannyo. Ekivuguto ky'ebyemizannyo. Agawano. Abaana n'abazzukulu mwenna Pal FM. In an age of advanced technology. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ku 107.9 Pal of Africa Radio ekkula ery'omuntu